Ya tubaniriza ku channel yaffe eno gye bayita Wejjanjabi. Ndowooza wali obaddeko awo owulira abatunda amadagala nga gamba kisimala tutunda eddagala kisumuluzo. Obeera nga kaawo ne weebuuza eddagala lye bayita kisumuluzo lye litya era lifaanana litya. Lino ly'eddagala lye mbaleetedde mu vidiyo yaffe eno. Eddagala ly'olaba ku sikulwiini yo eryo eritambulira ku sikulwiini yo. Eddagala lye bayita kisumuluzo. Osobola okwenaabirako bw'oba oyagadde. Osobola oddikozesa ky'omanyi kye likola naye nga ly'eryo eddagala lye bayita kisumuluzo. Abangi balikozesa mu bintu eby'enjawulo, abamu okusumulula emikisa gyabwe. Era nawe oba olyetaaza osobola oddikozesa naye nga oba obadde tolimanyi, n'abadde alimanyi naye nga walyerabira bwe lifaanana. Eryo eddagala lye bayita kisumuluzo. Eddagala lye bayita kisumuluzo. Nabasaba musubscribinge ku channel yaffe eno gye bayita Wejjanjabi, tusobole otambula ffenna tuyige eddagala bwe lifaanana n'amannya gaalyo, n'erimu lye tumanyi ku migaso gyalyo tugigabaneko ne bannaffe. Basaba oba mbeebaze okutugoberera ku channel yaffe eno gye bayita Wejjanjabi. Mubeere bulungi.